tula ku nsi kuno. Kale ndowooza tuba tugenda tutandika naye ndowooza kansooke akalowoozo ka leero tulyoke tugende mu maaso ne vidiyo eno. Gwe taata maama senga mukwano gwange ali kuno wagenda okuba ekyeyo oba oli e Kampala Uganda nga gy'oli munnange njala kuwaga abusa mu kalowoozo ka leero. Ffenna ku nsi kuno tuyitako buyisi akoowa yagivira tuli bukka naye mulina ekintu kye mutamanyi kye mwerabidde. Ffenna ku nsi kuno tuliko kuwa Katonda era gw'owulira nti Katonda naye gw'otamanyi oba musajja oba mukyala tomumanyi, tomanyi nakukala bwafaanana naye nga ffenna tukkiriza nti Katonda ku nsi yakola ki? Katonda waali kubanga yakola buli kimu ekisoboka. Naye nina kyenjala okugamba kyenjagala weetegerezeemu ate naawe okyuseeko obwongo osooka okitune mu anga endala. Abantu bangi nnyo mulina ensimbi, mulina buli kimu naye mwerabira nnyo ekintu kimu nti Katonda akuli okumpi ye muzaddewo naddala okusingira ddala nakabuddiza omukyala. Kale gwe mwana mulenzi oli eyo ngenda kukuwaga abwana okusaba. Emisikisa tebagigula, emikisa tebaginywera ddagala, emikisa tebaginaaba, ate emikisa tebagigendera mu kereziya, muzikiti oba mu church. Nedda emikisa giva mu maka mwosibuka ate abazaddewo bebakuwa emikisa egyo. Nkiddemu emikisa tebagijja mu ssabo, tebagijja mu kunaaba ddagala, tebagijja mu mizikiti, tebagijja mu makanisa, tebagijja ludda wane. Emikisa bakuzaala nagyo nengeera omukisa akutayako omukisa abeera muzaddewo. Kale butyo yonna gy'ogenza okunoonya ekigula amagala eddiba, buli ky'oba ofunyeewo jjukira nti omuzaddewo kintu kikulu nnyo, ye Katonda ow'oku nsi. Ne Bibbuli ekugamba nti mu bintu byonna obikola naye nga omuzaddewo ye Katonda ow'oku nsi. Ffenna tuba n'ebizibu bya njawulo. Oyinza okuba nga gwe muzaddewo teyakubeererawo naddala abasajja, tumanyi nnyo okwewala oba okwepena obuvunaanyizibwa. Naye waliwo omuzadde atabuukisa maaso ye mukyala maama abaakuzaala. Kale wonna wooli nkusaba olw'ofuna akadde maama wo bw'aba waali muwe ku kyokulya, muwe ku kyokwambala, mufisizeewo akadde ogenda omulambuleko. Abasinga obungi mufuna ensimbi ne mwesulego naggamba ne mugaggawala naye nga maama wo n'olugoye lwe yeesula ku mugongo agenda akyale oba atuleko mu lukiiko lw'ekyalo nga talulina, ng'ate omukyalo oyo akubeereddewo okuva lwe yafuna olubuto n'akukuza n'akuteeka w'oli n'oba nga osobola okuba nga weeyagala. Ebiseera ebisinga abantu bungi mwerabira ninjala kugamba nti bw'ofuna ekizibu oba weekonya akagere omuntu gw'osooka okuyisa mu kamwako oyita maama. Bw'oba ofunye ekizibu era osooka ku kigambo maama. Naye olabye ekintu ky'amaanyi nga kituusewo nga maama nnyabo, golooza lwaki mu bigambo byonna byeyogera ng'ofunye obuzibu osoose ekigambo nnyabo. Kyenjagala okusooka okugamba. Mbuuza gwe mwana muwala, mwana mulenzi, musajja mukulu atudde awo, naawe mukyala atudde awo. Omuntu maama ye Katonda w'oku nsi kubanga yakuleeta ku nsi. Abasajja twepena nnyo obuvunaanyizibwa naye maama kintu kikulu nnyo. Kale gwe akyalina maama wo ng'akyassa nkuwagabwa munnange togenda mu ssabo kunoonya mikisa. Genda ewama mutwalire kiro ya sukaali, mutwalire akanyama, mutwalire omugaati, mutwalire olugoye yeeyagaleko. Ajja nakkulerako omanyi gwe mulowooza nti abantu balera baana bato nawe omuntu omukulu maama wo akulera n'akuliisako ne ku mmere n'otegeera nti omukwano gwa maama gukyaliwo. Kale ngenda kusaba n'obuwombeefu munnange oba maama yafa genda nga olime ku bijja omulambuleko tekira kye kikusalako. Abali mu diaspora nawe kikkakatako okulima ebijja si musango era tekirina busobyo bwonna oba kikyamu kyonna kikikutuusaako. Ne mu nsi z'oli mbazungu bafisa akadde n'akwata ebimuli n'agenda ne famire ne bateeka ekimuli ekyo ku malaalo g'omuntu yenna gw'aba yagadde. Kale kye bakugambanga nti ogenda okulima ku malaalo kibi. Maama bw'aba waali oba wataliiwo nga Katonda amujjula, please genda olime ku maama wo era osobola okuleka bigambo bibiri bisatu by'oyogedde. Tebakugamba nti ebigambo by'oyogedde awo ng'ogenza okulima ku malaalo bikyamu nno. Ekyo tebakukigambanga. Ebiseera ebisinga abantu mugana okutegeera nti abantu abasinga obungi bafa mibiri gino so tebafa myoyo. Emyoyo gisinga obungi gibeera mu bbanga gitulondoola. Y'ensonga lwaki omusajja Omuganda edda yabeeranga n'empewo ze era nga zimukuuma. Kale gwe nkuwaga bwayi n'akasente, please tonoonya mukisa w'amafiina, simanyi mu kiwi kigende ewa nnyoko omutwalire ku sukaali, omutwalire olugoye, omuwe kyayagala ng'obudde bukyali. Ojja kwejjusa ng'akuleseewo nga tokyalina budde bw'ogenda kumuyamba. Buli kasente k'ofuna labirira maama wo. Taata obanga yakubeererawo labirira taata kubanga ne bataata mulimu abalina obuvunaanyizibwa wadde waliwo batalina obuvunaanyizibwa. Kale njala kugamba buli kyokola kyonna oba oli mugagga oba oli mwavu fissawo ky'ofissa okitwalire maama kubanga
yaliwo mu bantu bonna yafuna olubuto n'akuteeka mu lubuto emyezi 9 n'akubutuza mpaka wafuuka omusajja oba omukazi lwaki ye bwakaddiwa tosobola mulabirira ate bw'ofuna ebizibu ogenda wamafiina simanyi ogenza wamasheeka simba kulombera edduwa nedda edduwa maama wasobola ejjukwa bulungi n'akutelemekisa n'obanga buli kimu osobola okikola kabadde akalowoozo kaleero fiisanga wakadde ogenda olabe ku bazadde abakobereddewo omuzadde tekitegeeza oyo akuzaala akuzaala ayinza okukusuulawo naye omuntu omulala akuzizza okutuuka ku sawooli oyo abeera muzaddewo kabeere musajja kabeere mukazi koyinza okuza nti akuzaala yekkaye musajja ndiye muzadde nedda n'omuntu obuntu wakuyambye mu bulamu okutuusa ku ddaala eddala abeera muzadde kale nekabadde akalowoozo kaleero katugende mu kigulalo gitandike firimu eyatuleesa olwaleero mu kigulalo gikyaleero njagala kigende eri mwenna abakulembeze abali mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo nga saawudde mbyabufuzi tugamba nti ebyafaayo biddiringana agaasaka gegattula ebyafaayo biddiringana agaasaka gegattula lwaki njogedde enfumo ezo ebbiri mu kigulalo kikyaleero ensinga emugira ba Uganda wetuuse eri lubuto naye noonya wakuzaalira naye baani abagenda okubeerawo ng'ezaala era egenda kuzaala mwana ki wandiyagadde Uganda ezaale mu bubi oba mu bulungi kiri gy'oligwe munnayuganda okulaba otya Uganda bwezadde mukimanyi bulungi nti bannakabutuzi bagenda mu malwaliro eddwaliro libe bbi kitegeeza omukyala ayinza okukosebwa n'afa ng'azaala n'omwana we n'afa ne Uganda bwe tubagamba gwe omukulu w'eddiini yenna ng'oli mu Uganda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda obiraba ng'oli myaka 4 okuddaagula oba 5 tuula nkubule mu kigulalo gikyaleero munnabyabufuzi ng'oli mu Uganda ng'oli myaka 5 okuddaagula kagibaana ng'ensi ogiraba ng'osirise tuula wano kubuulire munnabyabusuubuzi ng'oli mu myaka egisuulanga okudda waggulu tuula wansi nkubuulire oli muyimbi oli munnakatemba oli mutontomi oli mufuzi oba mukuŋŋaanya wa nnono muwulize bulungi nnyo ebyafaayo biddiringana wetwongerera essaawa zino mu kigulalo gikyaleero ebbanga lyemmala nga sizze ku mutimbagano kuno nsoma ebyafaayo bingi nenfuna okubuulirirwa nenkola okunoonyereza ku nsonga butya ensi bwe zivaako obutabanguko era nembissa mu mutwe nga mbigeraageranye n'ebyafaayo byali mu Uganda bukyanga eggwanga Uganda lyefuga terifunangako kukyusa bukulembeze mu mirembe kuba kuyiwa musaayi mu myaka gino egy'abantu abasomyeko mu nsi ennunjufu era ennyumunguzeemu tetwandiyagadde kweyambisa maanyi kukyusa bukulembeze naye bagamba oba tugamba nti emirembe wegiganye okubeera ng'ate gyetaagisibwa ebiseera ebisinga wateekebwawo amaanyi ag'enjawulo okufuna emirembe egyo yensonga lwaki bakugamba nti bw'oba oyagala emirembe tegijja nga otwetuddeko emirembe gijja nga ogirwaniridde emirembe si gya layisi emirembe gya bbeeyi nnyo gifuna naye ogifunye otya buli kyokola mu kukyusa eggwanga kiyamba okuleeta eggwanga okufuna emirembe buli lwoba omuluvu nga gw'oyagala nnyo okulyankozibwa nga musonso kitegeeza ensi y'ogitunze ekizibu kye tulina bannayuganda tulina ekizibu kimu buli omu ayagala nti naasiwa mukange ye buli omu asiwa mukake zinandaba olwange tawa musibe emmere so nga ate ekkomera lirindiridde buli muntu yenna ayogera n'atayogera kubanga bw'okola omusango naawe ojja kgendayo lwaki ndeese ekigulalo kikino emyaka egiyiseewo bukyanga Uganda yefuga emmundu ebadde evuga ne tufiirwa abantu bayitirivu nnyo era ne bwesirika olw'okuba nti abafuzi baba baagala kweremeza mu buyinza bakomekkereza bassa abantu bangi nnyo wetwogerera essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti eggwanga Uganda lyolekedde mu ntata mwe gye mutannategeera ezimu ku nsonga ezaatwazayo seeri tibahabulwa mu nsiko okuggyako gavumenti ezaayita ze zino wano wammanga naye nga sinnazizannya oba nga sinnazoogera
Kansooke nkuzannyira akatambi kano. Nze omanyi baga nti omusajja ono bw'ayogera ekigambo. Nga bwe nabaga nti bw'abaga nti agenda Masaka, tomulindira Lukaya. Mulindire ku bridge ejjinja. Akatambi kano yakoogedde ng'alina omukolo gwaliko. Ng'alinga abuulirira abaana ab'obuwala buteegadanga n'emmesejji yabadde ategeeza ndala. Kamala okabazannyira, then ndyoke tugende mutegere bulungi kyembagamba. Kansooke mbazannyira akatambi kano. Yagambye, weesiga otya omuntu gwe waakalaba bajjajjaffe y'ensobi gye baakola. Wuliriza bulungi nnyo. Bus park and you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, if you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks in these concepts which these people bring. That I was walking on the road, I saw somebody and I felt like fainting. Oh my God! Because of love. What sort of life is that? Kankabaddize bulungi nnyo mutegere musooke mulize message eyo. Bus park and you see somebody and you fall on first sight that you are falling in love. First sight, if you fall in love, first sight. You don't know the background of this person. What if they are witch doctors in their family? If they are night dancers, you can see some risks. All right. Omwami ono akugambye nti oyagala otya omuntu ku mulundi gw'ogusoosa omulaba n'ogamba nti omutegeddera omwagadde. Omanya atya ebyafaayo bye nti oba musezi, mutemu, oba alina embeera enkyamu. Kyekyo bajjajjaffe ensobi gye baakola. Omusajja ono agenda n'akola statements oba n'ayogera ebigambo by'ayogera ne mutabirowoozaamu makulu kigabiri malala. Yo already aba asindise message mwayonoona ne mukola ensobi okumukkiririzaamu nti muntu ategeera kumbe yali tategeera. Mu kiggwano gye kyaleero mu bimu ku byatabula Yoseeri atali munnansi era ekimu ku Yoseeri kye yasimbako essira yalaba kye tuyita omuwaatwa mu bannayuganda, kye tuyita loophole. Museveni yalaba kye tuyita loophole mu bannayuganda nga saawuddemu ti bamuganda omuki. Yalaba ekiga kibaita loophole, omuwaatwa mu bannayuganda. Omuwaatwa ogwo gwe guluwa. Yamanya nti ye wayina okuyita nti abakulembeze bonna bannaby'obufuzi abaaliwo buli omu yali teyeesiga munne. Ye n'akozesa akakodyo ak'okubaawulamu ate ne yeefuula abagatta naye ng'alina ekigenda okuba yalina kukozesa mmwe bajjajjaffe, naye nga naye tayawukanako ne kuba yagamba nti byalwanyisa. Ku nsonga z'agamba ezamutwala mu nsiko kwe kwali okubba obululu. Ono mukubba obululu talina mukwatira nsawo ey'ensonga emu. Ebyenfuna ebibi teri ggwanga lituuse kufa togge nga Uganda mu byenfuna ekiwalirizza bannayuganda okufuluma ensi gy'obeera gye bagenda balina kye beeyunirayo. Ebyenfuna ebi bivuddeko n'amakampuni amangi okutuuka okuggalawo. Nga nawe twogera olwaleero kampuni gye bayita Laika Mobile e Uganda eggaddewo. Bw'obaddeko n'ensimbi zo ku mobile money, obadde obabanja obadde okola ki, Laika Mobile eggaddewo ne kampuni nazijja kugamba badde nzijambagamba. Ebyenfuna ebibi okutta abantu. Ekituufu kiri nti Yoseeri yassa abantu abatamanyikiddwa muwendo. Ekyo nakyo mukitegedde. Okuwambanga abantu okw'omujjirano, Yoseeri yasinga okuwamba abantu mu East ne Central Africa ne mu nsi yonna. Era ekyo kimulabika. Kati kyakola wano mu kuwamba abantu,
ajja n'aleeta abasajja be ne bajja ku media ne batandika okubuzaabuza abantu olw'okuba nabagambye nti balina omwoyo omutono ogw'okwagala okulyankuzibwa balyankuzibwa ne batandika okwogera ebigere bitakwatagana. Ekyo kye kimu ku bintu Museveni ky'asinze okukola. Obutawa ssemateeka kitiibwa eyo nayo y'ensonga emu era njala kubuuza onawa ssemateeka ekitiibwa nti nedda. Okugoba n'okusengula abantu ku mataka ze zaali zimu ku nsonga olwaleero ki ekiri mu Uganda kikibaana baliwo. Kati njala kubuuza gwe munnaddiini MP munnabyanfuna munnabyabufuzi eggwanga Uganda olira baluddawa mu myaka nga gumu kitundu oba gumu gye bujja katono bwe mutaaveeyo okusituka kwogera ku nsonga zino nakunaabira musajja no mugwira mu maaso mujja kifuwa nga mukizza munda kubanga buli kimu tukibagambye mwe mulyankuzibwe nga mwagala obusente kuba yakimanya nti mwagala nsimbi ebisigadde ye ajja byekolera nga bwali mu bikola. Ekigwalogi nkimaliriza kasooka embazanyira akayimba kano nga bumwetereza tuleke tugende mu maaso ne video ey'olwaleero. Kati video mu butongole etandise. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli mujja osinzira okulira akatambi kano olwalina kuza mwezi 3 omwezi ogw'12 omwaka 2023 esigadde ennaku ntono nnyo omwaka tukukuba oluku mu mutwe ate ffe tuyingire omwaka ogwa 2024 kansubira nti buli omu oli bulungi gy'oli mmanyi nti embeera si nnungi buli omu gy'asinzira okulaba akatambi kano naye tujja tambula mpola mpola
kansoke mbazanyire obaka bwa Ssaabasajja Kabaka buno then tulyoke tuyongereyo ne program nga bulijjo. Obaka buno njala kugenda bavubuka naddala baganda bange benjagala okusooka okulabula. Omuzadde yenna ng'oli mu Uganda ng'olina omwana we yamala okusoma weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nti bagenda mufulumya eggwanga. Nkiddamu omuzadde yenna omusajja n'omukazi weegendereze nnyo omwana wo abantu bakukuta nabo nga bagenda mufulumya eggwanga. Eriyo abaana bannayuganda abawera 65 abali mu ggwanga lya Philippine, if I'm not mistaken, abafulumizibwa eggwanga mu ngeri y'amankwetu bali eyo bawambibwa bakozesa emirimu gy'okutambuza enjaga, bakozesa emirimu gy'okufera n'okutta n'okuwamba abantu. Eno message yantuuseko ntegeeze bannayuganda nti abamu bakooye n'ekizibu tebakyasobola kuddaka. Kati singa omwana wo y'omu ku bo kiyinza okutwala obuzibu okuddamu okulaba omwana kubanga abaana bano bawambibwa. Waliwo ba agent bannayuganda bakirimu n'abasajja abachina abakola emirimu egyo era jjukira bafuluma bagenda mu ggwanga lya Myanmar ku borders babasaliriza Asian countries bakola emirimu egyo naye nga abamu bagikooye kubanga tebale babatwala tebabategeeza bintu bagenda okukola. Kino kyagala kwefaanyiza kuno obubaka buno Ssaabasajja Kabaka bwe yabawa mu ngeri eno. Njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi. Tusaasira abazadde abooluganda era n'emikwano gy'oli omuvubuka toza bamuyita Walugembe eyeeyokera ku poliisi e Masaka ebbanga si ddene emabega. Ekikolwa kya Walugembe kiraga okuggwaamu essuubi. Tukiddiŋŋanye lunye nti omulembe omutebi gw'abavubuka tujja kulwana bwezizingire okulaba nti abavubuka tebaggwaamu ssuubi. Alright. Obako njagala bugendere ku information eyo lwakuba obudde nnina butono nandibalaze ku information y'abaana bano naye obudde nnina butono nandibalaze ku bintu bino kubanga bijja kuneetaagisa ate okukola programu endala. Jakunetaagisa okukola programu endala ndabe engeri gye ntaasamu abaana bano naye simanyi bwe ngenda kikola. Kanzanya katambe kana 1 minute mwetegereze kampu zino zirimu n'abasirikale. Ozambala abasirikale. Kyenjagadde soko confirming namwe obudde nina butono atenga information nina nyingi so mwegendereze nnyo abaana bammwe waje balaga. Abaana mwe babatwala abasinga obungi bayinza obutadda nenga mbita bya kuzanya naye awo tujja kuddawo ku Lwokusatu. Ndoza katugere ku information entuufu eyatulese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza taata wonna wooli mmanyi naawe embeera yo si nnungi olw'ensonga nti weetooloola batamanya ŋŋamba naye nga Ssabbiiti ewedde bwe najja waneenteekamu okusaba kwange mu butongole nsuubira nti okuba akatambi kaakutuukako na butyo njala tteekamu okusaba kwange okwokubiri naye nga kuno njala kugende njagala okuwuliza kugenda eri abantu bonna abakwasaganya ebifo by'ennono.
era nsaba minisita gwe bakwasa ennono za Buganda naawe obeere katambi kano. Mwafunye amawulire ku mitimbagano egimu bakomredi bakolako nga embuga ya musajja mukulu walumbe ettanda yalumbiddwa abatamanya ngamba ennaku nga 3 Mubega. Mwafunye amawulire ago naye olwokuba nti nze wali ensibuko wensibuka nasobodde atosindikayo abantu bange bagende bakola okunoonyereza era bino byebazudde. Okusookera ddala njira kusaba mwenna abasajja n'abakazi Abaganda bakyalimu empekembera abali ku mbuga zonna ez'Obwakabaka ezikwasaganya ku mpewo za Buganda, oba muli ku nsozi oba muli mu bibira oba muli mu mbuga ez'enjawulo. Ngenda sooka basaba nti akanaakulya akamenvu osusa kaseka. Abasajja betuliko bo bamanyi omugaso gw'ebyobuwangwa n'ennono. Yensonga lwaki nti embuga zaffe zonna bazitaddemu basajja Abanyarwanda abeefudde Abaganda okukyankalanya empewo. Bano bafuka mu madiiro, bafuka mu byoto, bawangulula mafumu, bawangulula buli kimu ne bakyusa buli kimu. Kyovula nti empewo zikuba nnyo abaana Baganda bonna ne lubaala aganya okutereera. Ekizibu mwenna essaawa zino abali mu kusamira n'okutereeza empewo za Buganda mukola kyabwereere. Empewo musooke muzisibe muzifugike nkiddamu. Bw'oba oli musajja Muganda ng'obadde okyasamira ng'obadde okyali mu kugoba nsonga za mpewo zammwe, nkusaba n'obuwombeefu toyonoona nsimbi zo nakudda mu kunoonya kuleeta mpewo zammwe zitereeza. Tezijja kukola kubanga ensibuko yaazo nkyankalamu. Etya embuga zonna ezisinga obukulu ewakuŋŋandirwa empewo za Buganda ezisinga obungi zonna zaawambwa. Abasajja Abanyarwanda baaziwamba era kikyavuddeko okulyera okukomba essowaani mu mbuga ya Walumbe ettanda. Abasinga obungi mugenda okubikka, abasinga obungi mugenda okukola ki okubikka. Nja kusaba musajja mukulu atwala embuga y'ettanda omukulu Damba ne banno mwenna n'abalala mbasaba n'obuwombeefu. Ku mbeera Obuganda gye bulimu si kya makulu nnyo okuleka buli muntu n'ajja mu mbuga eyo okuloopa ensonga ze. Nategeezeddwako nti kale eri abantu abajja okuloopa ensonga zaabwe awo ne bafuulawo essiisirizo ne basiisirawo nga tebaagala kuvaawo ne babeerawo omwezi emyezi. So nga ate ne bw'oba ogenze mu ddwaliro olumala okujjanja munnange obinyika mu nsuwa n'odda okwaboobwe. Nategeezeddwako nti mu mbeera y'emu embuga eno era nayo y'emu ku mbuga ezaagala okulumbwa kubanga embuga eno etudde ku njuyi bbiri okuli ya Maama Nambi naye waggulu eno ku nnyanga ewali amadiiro we batuula okuteeseza n'okulambulula ensonga. Kati abasinga obungi batuukira eno waggulu mu nnyanga eri wa Maama Nambi okuggyako ng'ogenze obugenzi naye bwe kiba si kyekyo batera kutuukira eno. Ngenda kusaba buli muntu yenna Omuganda ng'ogenda mu mbuga ezisinga obungi bw'oba ogenda genda munnange omale okuloopa ensonga zo olumala okuloopa ensonga ze munnange binyiike mu nsuwa dde wammwe kubanga mujja kufuna obuzibu. Nategeezeddwako nti okulya n'okukomba essowaani kwabaddewo ngeri abantu abadde bajjululwa okuva mu kifo ekyo abaluddewo ng'ate baali baloopadde ensonga zaabwe nga baakolebwako. Mbasaba obugenzi okukolebwako munnange wetampolampola omugongo odde wammwe. Obuzibu bwavudde luddawa? Obuzibu bwavudde waddewo emmotoka 2 eza Costa ezazze nga zirimu abantu Abanyarwanda nga bali mu ngoye enjeru abadde bazze nabo okubaako ensonga ze bawaaba. Naye olw'okuba nti tomanyewo naavudde luddawa tolina lyavudde luddawa, ebiseera ebisinga ab'omu mbuga njala bategeeza newankubadde neno malori agafa agabuli lunaku buli muntu bamukolako ne bwe kituuka ku mpewo za Buganda mutandike okubuuza obuvo n'obuddo bw'omuntu azze mu mbuga avaawo asibuka ava luddawa. Abasinga obungi mwana tubabazze kusoma nakubega kumanya biki bigenda mu maaso. Ngenda basaba bwe kuba kwe kusaba embuga ezimu okutaasa Obuganda muziggale empewo muzikoole muloope ensonga ezo musooke mufugike ensonga ezo muziggalewo mpaka ng'ekyosi kiyise. Naye ntegeezeddwako nti embuga ezisinga obungi empewo za Buganda zaakwasa abasajja n'Abanyarwanda era bwe bazirimu essaawa zino ekintu eky'ekyalo. Kale wenna ali ku mbuga ey'ettanda ewa Walumbe ngenda kutegeeza abantu bwe wakyazizza Banyarwanda mu buwangwa bwaffe empewo za Buganda zikola ku Baganda bokka oba ku Bannayuganda bokka. Naye abantu mukyazizza abo abantu si balungi era ekinava mu yebirako ojja kitegeera. Naye ngenda kukusaba nga nabwe gye simufungize
mulekeraawo okuddira empewo za Buganda ozisomesa nozirambulira mu ensonga muzirambulira bw'abantu abagwira naddala abantu abatasobola kutambula nga Baganda. Ekyo mu kikomi muwaddeyo obuyinza bwaffe musomesezza abantu empewo mubakoledde buli kimu ne tukomekereza nga tulina kye tufunyemu nga ne Museveni kwali kubanga tulina kye tufunye mu nsonga ezo. Kale ngenda basaba ku nsonga z'ettanda abantu bagenzeyo si Baganda badde Banyarwanda ne abagobeddwa babadde Baganda naye nga babadde basisidde ebbanja eriwera nga tebalina kubeerawo. Kyembagala nti bw'ozza okuba ensonga zo tambula ogende n'abalala bajje. Naye yenna omukongozi omukulu n'abakwatibwako ensonga ezitwala embuga ya Walumbe Ttanda ewali ensibuko enkulu ey'olugero lwa Buganda mwegendereze bantu ki bemukyaza mu mbuga mugenda okukolako. Otherwise mwali kifuba nga mukizza munda kubanga embeera si nnungi. Awo tuvuddewo. Oza mutegedde bulungi nnyo. Tugenze ku nsonga endala. Nzize mbategeeza ensonga eziri mu Uganda. Era neyinza nembalaga bulungi nnyo ensonga nga bwezitambula. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo teri muntu ayagaliza munne kufa wadde okubeera mu mbeera embi. Ne weesanga ng'embeera eyo ekuleetedde okwagaliza omuntu okufa. Si lwaki lwa nsonga nti obulumi tulina bungi ng'abantu abamu bazannyira mu nsonga zino. Nazzikuno ng'Obuganda bukyalimu amaanyi n'embavu tewabanga nsonga yagenda mu ggwanga nga teyogeddwako. Njala sooka mwenna abasajja bakkiririza muwassanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja eyafutubbala ku Buganda Emmengo mumpulirize bulungi nnyo. Mbagambidde ebbanga ddene nnyo ne mbagala musajja ono musajja Munyarwanda nga mumpakanya era abamumanyi bo bakimanyi kyovula nti baamwesegula ne wasigalawo mmwe be yabuzaabuza ng'era Mukama Museveni bw'akola mwe bana batu mukubuuzaabuza teri abakwatira nsawo n'abateeka wabaagala mwenna ne mubeeraawo. Essaawa zino Obuganda buli mu matigga. Abaana bazzukulu ba Nambi bali mu kuwambibwa okuttibwa. Ensonga yatuuse ne ku ssetteeserezo ku lujjuliro lwa ssetteeserezo ku lujjuliro lwennyini olw'essetteeserezo w'eggwanga Uganda ensonga ne zoogerwa. Njagala ombulire mukungu omu atudde Mmengo awo Kebere yaffe singa yanze nayogera ku nsonga z'okuwamba abaana ba Buganda tewali. Omwami oyo ye kennyini n'akagulopo ke be bazannya emizannyo gy'okusirika bwe kyenga teri abanyegako. Kati gwe taata ali eyo olwali bawambye omwana wa gundi bawambye wa gundi naye bajja kuddako wo. Singa Buganda yali ekyalimu basajja bali abaasookawo bakatikkiro ensonga zino zonna bandibadde bazoogerako era kyandibadde kyamuzinzi nnyo okuwa Museveni ekyokulabirako nti ebintu byakola bikyamu nnyo. Naye Mmengo tekyali mulamwa buli muntu yasigala kufa kubba bubbi. Bwabanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'ayogera ensonga zino omusajja ono n'atavaayo kwogera ku nsonga zino kiba kitegeeza nti twolekedde obulabu obw'amaanyi. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe.
era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Oba kambuulidde bulungi nnyo. Bwe mmala obbuulira njagala ombuulire Emmengo TV baaziggyako, radio baaziggyako, abantu emimwa baagibasalako tebasobola kwogera badda luddawa weebali olw'okuba nti bakozi ba Yoseeri tebalina kye basobola kwogera okukyusa eddoboozi ku bantu bonna. Era owulira Museveni akozesa ssente okuwa abavubuka bennandiise abeenoonyeza ebyabwe okujja okutandika okuzannyira mu nsonga y'okuwamba bannayuganda. Olw'okuba mwana watto basinga obungi emyaka gyabwe mito nnyo ate nga okutegera kwabwe tokubanenyeza kwa mongoba. Wangala ayisa Wasajja Kabaka. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Olwaleero yolekedde eggwanga erya Zimbabwe okwogera ku nsonga za siriimu. Siriimu yatandise leero oba yatandise jjo. Siriimu agenda mu myaka 50 nga waali. Toyina kyogenda kukyusa ku bulwadde bwa siriimu. Nkiddamu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Siriimu teyatandise leero. Siriimu agenda kuweza emyaka 5 mu Uganda ne mu nsi yonna nga waali. Tolina kyogenda kukyusa nti ogenda kukola ddagala lya siriimu mujjawo oba tolina kyogenda kukola kutangira siriimu. Ekikulu kiri nti abaana b'okiikirira b'ogaa nti oli Katikkiro bawambibwa basaanyizibwawo, tolina ky'osobola kwogera okolera ani. Gwe buli olaba ensonga ng'ekutte nga weefuula ng'otandika okwefuula nampeda ziri era ng'ofulumamu. Era kyovula n'emitimbagano gya gavumenti gina gikutimba nti wafulumyemu. Nenjera kubuuza siriimu gw'ogenza okwogerako ani gwawamba era ani gwatta? Siriimu kyeyagalira buli ojjamu empale nga togenda kufuka oba kwetaawuluza ogenda kufuna siriimu. Kyovula n'ensi zaamuvaako buli omu akole kyayagala. Mu kifo ky'okwogera ku nsonga z'okuwamba abantu tolina ky'oyogera kubanga okimanyi Mukama oyaggaana okwogera. Olina kusirika busirisi. Awo nvuddewo. Yoseeri kansule nti otuuse. Kambasomera ebbaluwa eno naye nga sinasoma bbaluwa eno. Njera tegeeza mwenna abantu b'e Kasokoso abagoba ku mataka wonna wonna mu sayidi eyo. Kansooke mbannyonnyole. Omukulu Jeno Katumba Wamala ne banne abali mu kugoba abantu ku mataka okuli ne Muhoozi Kanyerugaba bambi mbasaasidde obutasoma bulumu okuze. Ate mulowooza musombi y'okufuga Uganda nedda. Abali mu nsi ezaakulaakulana train ziyita mu bizimbe. Train tesobola kuweza wadde train we ziyita mu bantu. Kati gobogamba nti oluguudo lwa train ogobyewo abantu n'osenda ebyalo n'ebyalo kubanga oluguudo lwa train. Ekyo kikyamu obubbi bwa ttaka. Abaganda mwenna mbategeeza omusajja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga enteekateeka ey'okusenda Abaganda ku mataka kagenderemu omukadde akoga kubanga ebyapa byonna byamuweebwa byonna bwe yabizaayo mu nkukutu n'abiwa Yoseeri. Era ge amataka ge basendako abantu basajja balina ebyapa baabigula. Essaawa zino sayidi z'e Kasokoso, Kireka Bbanda, luddawa yonna bali mu kusenda bantu ku mataka. Omukiise wakira tannasituka gendayo kubanga y'omu ku bakabano guruupu Ssemujunganda. Mayiga wa kabano guruupu tannagenda kulaba ekintu ekiraanye ekisaka ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka. Waateeka oluba okugenda okulaba nti ki ekigudde okulira n'olubiri Ssaabasajja Kabaka Bbanda tasobola gendayo. Naye nga ekizibu kiri nti ettaka eryonna Muhoozi ne famire be balyagala. So si nti Uganda Police oba Uganda Railways no. Ettaka ntegezeddwako mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyerugaba ne kitaawe ne nnyina be baagala ettaka eryonna lyonna okulitwala naye ng'ettaka liriko bannyiriryo abalangira n'abambejja ettaka lisinga obungi lya Buganda. Naye lwaki ettaka lya Buganda litwalibwa ng'agamba nti ali mu mbuga tasobola kwogera? Olwadde teruluusa nga bagamba nti abasajja bano babagoye mu North bazze mu Buganda. Kati Museveni musajja muyaaye naye nga bayayizaamu be batasobola kulaba. Nabagambako
nti ettaka lyagala okufuna okuteekako abalaalo kuno already alirina yakkiriziganye ne Mayiga. Ebbaluwa gye mwalabye ng'etaaya ku mutimbagano lirimu ku ttaka lino ng'ettaka lya Buganda. Yali wandiise nga yeebuzaabuza ayite emabega mu kkoliro nga tugenda tutegeera. Yawandiise ebbaluwa eno ng'asoma bw'ati. Ebbaluwa eno yabadde ng'eriko nti refugee camp Entebbe akasanduke ka boxi 2549 Kampala, Uganda. Nti the office of the Minister of Defense nakuza mwezi 29 omwezi ogw'Novemba 2023 n'agamba bw'ati. Ng'agamba Honorable ulira nawandiika Honorable Janet Kataha Museveni Minister, State Minister for Education and Sports Kampala. N'agamba bw'ati. Claim of land by Makerere comprising of block 9B and 9C totaling to 10 square miles under Buluri Ranch Scheme Nakasongola. Yagambye bw'ati. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa Mama Njovu Enterprises Janet Kataha Museveni ng'ayita mu kitongole kye eky'ebyenjigiriza. Kitongole kikye ng'agamba okwemulugunya eri ettaka erigambibwa nti lya Makerere lya settendekero e Makerere lino nga litudde ku buloka 9B ne buloka 9C nga lino libalirwamu okuba nti limu square miles 10 nga liri mu kifo era ekya gavumenti ekyandibadde ng'eddundiro nga liri Nakasongola. Nabagambako Nakasongola yakolagadda ne chairman LC5 n'obukiiko bakansala bonna okuba nti ayagala Nakasongola gifuula ki ngoma Nakasongola nga ayagala kufunayo ekitundu wakola ki watwala ettaka lino alowooza nerabidde ngira sibitegeera bulungi nnyo. Ono Mama Njovu Enterprise n'agamba I have received petition on one of the date 27th of October 2023 from our supporters in Buluri. Agambye nafunye okwemulugunya okuwandiike nga kuddira ddala ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 okuva mu bawagizi baffe e Buluri Nakasongola, crying that the land the government had given to them was now being claimed by Makerere University. Nga beemulugunya mbutaka ettaka ery'aba gavumenti mbwate kati libangibwa essomero libangibwa Makerere University n'agenda maaso n'agamba bwati. As you know, the Baluri people suffer a lot under the British colony and the Mengo Sabo colony. Ono nno Mama Njovu Enterprises ataliko nsibuko alinga kitengejja n'agamba nti nga bw'omanyi abasajja bano Abaluuli baabonaabona nnyo nga bali wansi w'obufuzi bw'amatwale obw'Abangereza ate era n'obufuzi obw'ekitundu era obulingo bw'amatwale obwa Buganda. Kati Mama Njovu Enterprises Janet Kembabazi kansooke nkutegeeze nabagamba mmwe ne mulisoma emyaka 7 temujja kutegeera. Ebitabo byonna bikulaga nti Uganda, eggwanga Uganda yali protectorate, not a colony. There is a difference between a colony and a protectorate. Uganda was a protectorate. Where Janet Kembabazi owulira, Uganda was a protectorate, not a colony. And Uganda didn't colonize any region in Uganda. Buganda tefuganga ko
wadde okwesiba ku muntu mu Buganda okumufuga ebbanga tonati kibangawo bw'oba oyina obuwandiike nga Buganda yafuga ku bantu obumbula n'ebaliisa akakanja vaayo n'engalo byo n'ebigere bikulenganga emiti gy'amasannyalaze. Janet, omanyi muwandiika Oluzungu lwe mujja mu dictionary nga temaze okuwebuuza njala kuddamu nene ebbaluwa ekugamba nti Baluli were colonized by the British. That is bullshit. Busabwante. Muwandike ngo Luzungu nabagamba kyangu nnyo okuwandiika ne okutegeera gwe wandiiso bitegeera gwe Njovu Enterprises Janet yawula wakati wa colony ne protectorate. Buganda and Uganda as well all were protectorate. We are protected by the British, not colonized by the British. Kati bw'ogamba nti Abaluli bakolonizingwa by British, letter records eziraga mu bitabo bya Uganda nti Abaluli bakolonizingwa ba British bakolonizibwa Bangereza. Janet, kankusomesa olwosanga n'ebikuli mu magulu binaakuvaamu nkuddamu olwaleero. Buganda ne Uganda baakuumibwa bukuumi bw'eggwanga erya Bungereza, so tebafugibwanga bumbula. Era mu bantu abaakumibwa mu bantu bonde Bululi tefugibwangako Mungereza. Mbusabu kolone. Akakajanja akasumagize eyalira oba akajanja akanyampya gula toyi bonatoka munda agenda kukolayo kimuka kumbe basajja mu nabakazi Abanyarwanda tukoye ejjogo lyammwe. Muwandiika Oluzungu temulumanyi. Bubaluli suffered under the crown of the British and the sub-crown of Uganda. Mulinga nebyayi. Buganda ya colonizinga kani. Janet, Buganda ya colonizinga kani. Bino kuwa biwandisi kati kambi kunnyonnyola otegeere. No gamba, it is the NRM that rescued them by giving their own district where they could speak their own language for the first time since 1900. Njovu Enterprises, Janet Kembazi no gamba, nti yali National Labour's Movement. Yabanunula. Era neba wa district atobocha district. Can it happen a British to colonize a single district in Africa? Ene baluwa go wajiwandiise sinze nze nkunyonyola bya wandiise mu busiru bwammwe. Look about what? It is the NRM that rescued them by giving their own district, where they could speak their own language for the first time since 1900. No gamba. International Labour's Movement, yabataasa, never funida district yabwe kubwabwe. Ngerendo gye basobola okuba nti boogera olulimi olwabwe, mulumbi ogwasookera ddala okuva mu 1900. Kati mama Njovu Enterprises manye mbere bwogirye edda mu bigere era yonna evayo edda mu bigere kyekuwandiisa Oluzungu luno. Minister of Education oba tosobola kusoma ndagaano ya 1900 nga nange saaliwo kitegeeza cow mentality is at high level. The 1900 agreement ebigirimu tubimanyi. Kati Buganda mwaba wa district azifu nga gwani era nga asibuka mu Uganda ngavaawa. Era kyobula abaana baffe bagwa Minister of Education nga n'ebinyiri byotosobola binnyonnyola. Nja kusomesa gwe mukazi gwe paka nonodde wammwe Rwanda tugenze mu maaso. Govern their own local government etc. If there some of them had been given this land to let them keep it. Mwene musalamba wetakale balikuumi. Sibe kiri? By copy of the letter, I direct Prime Minister Nabanja and the Minister of Lands, Housing and Urban Development to get Makerere University
alternative land outside Bululi. So, Machala genetic ankusoka kusomese mama tulano okutusomese ettaka Makerere University kwetudde ettaka lya Buganda. Wato kimanyi. Ettaka Setendekero Makerere University kwetudde ettaka lya Buganda. Nalidi lyogamba nti waliwo muli w'Abaluuli nalo lyaki lya Buganda. Okitegedde munange wakiwulula okitegedde kati mwe ekizibu kyemwina nti mwanywa amata ne muli omuzigo ne muyika Windows kubanga temutegeera. Nakino kankigambe amasinzizo gonna n'ebitebe by'amadini ebitudde mu Buganda byonna ettaka Buganda yali waayo. Okuli ekyekampala mukadde bbawo kyayagala kutwala okuli Kapere Lugati Bwakabaka Buganda waawo olusozi lwa Kampala mukadde Kibuli Lubaga Namirembe Nerimba Sodox kwogatta n'amalwaliro okuli Namirembe kennyini Lubaga Nsambya Kibuli gonna ttaka lya Buganda lyabawo ttaka eryo. Amasomero gonna getuyita ensibuko y'okusoma mu Uganda gonna amataka tutte gonna amasomero ga Mengo ga Lubiri gani gonna ettaka lya Buganda. Ndozo kitegedde. Amakoti gonna amanene ettaka lya Buganda. Polisi zonna amataka ga Buganda. University zonna ezisinga obungi amataka ga Buganda. Amakoti gonna kugatutte ettaka lya Buganda. Parliament uti wetu wa Buganda. State Council wetu de wa Buganda. Otudde wali Bino mukka n'entebe n'ozigwako leather entebe ettaka lya Buganda. Ekisawo ky'ennyonyi ettaka lya Buganda. Eyo state house y'inna kasiro wotuziza akatuliro kakulinga entungiri y'enkoko ttaka lya Buganda. Mulina ki? What do you have? Mulina ki? Omutadde ssente zonna speak resort mu ttaka lya Buganda. Wagoberawo amaato ga mpaka omutadde speak resort mu ttaka lya Buganda Munyonyo. Waliwo mututte mulungo ttaka lya Buganda. Kiki mulina ki? Dayo nkulagira. Sinze nagamba okube mu senior 12 Fulume. Nedda. Dayo some endagaano y'Olukumi ejja kunnyonnyola. Olikoddemu wandike nno oluzungu lwammwe olufu nga terina kyeti kirutegeeza. Sinze nagamba okubutasoma. Okitegedde nabo? Ne munaaga Abaganda ku ttaka lyo bamala kusobola kujjawo Muganda. Nakugamba Omuganda nyanja. Oyuwako buyigi tesobola kunoga. Kampala ajjudde entobazi, ajjudde emyala, ajjudde toilet, zebata buli nkuba lwetonya. Gwolabye ko ennyanja ndaluba ajjudde mbwefusi ya brown gwe bayita Omuganda. Gwe ne bono okola buli kimu. Tunakyosobola kukola. Ene ebbaluwa gye bayita kiro kitwala omulaka gye wawandiise kubanga temusooka kwebuuza. Gwe njagala obulebe mba musinga okutegeera kuno. Kuba temulina nsibuko. Era talina nsibuko abeera kitengejja bw'ati ng'atengejja. Gensobola kimu ekimwagala temusobola kujjawo Muganda, temusobola kujjawo Buganda, temusobola kujjawo Lulimi. Ntegezeddwako olwaleero. Mugezaako nnyo system ogifuula nti mujjawo Muganda. Nga bwe nabategeeza nti ebyuma bya banka ebisinga obungi mu Kampala Oluganda baaluggyako. Nga ne wetwogere nasooka bbalaga Equity kati ne Centenary Finale ennimi baataddeko ennimi 3. Simanyi wamu n'akiraba. Kuliko Oluzungu, Oluswayiri n'Olunyankole. Oluganda baaluggyeko. Wano balina proposing ateeka Olunyarwanda lulu. Oyo English wano wakyali bulanka bagenda ateeka Olunyarwanda, wano Swahili, wano Olunyankole lulu. Lulu Olunyankole. Eyo ATM ya Centenary. Olunyankole lulu. Oyo Swahili. Oyo
ono English lindako yali roda English uno gene tegwada tegera uyo wana batesa kuteka Nyarwanda ne bakyatidde muko kati mama ngera kutegeeza tosobola kujja mu Uganda kizibu ogenda banyigiriza ogenda batulako nejjukira bwe gonyigiriza n'afuluma bwe wegwanga n'abuuka entebe n'afuluma bwezu aguka amaaso oyo asigadde ng'akyali kataala era abeerera ddala kataala kaabere musoga kaabere mukonyo kaabere muki kasita afuluma eggwanga Uganda n'asukula ku maaso gw'osanga ng'alina entegeera enfu kitegeeza nti yajja sigala nga mufu munyigiriza Abaganda mubajje mu byenjigiriza mubagobye mu business mubagobye mu office mubagobye mu masomero mubagobye mu magye mubasindikiriza bagende ebweru gye bali mu kusoma gye bali mu kufunira buli kimu n'okutegeera omulabe waabwe yandi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ekintu kye muli mu kukola bannayuganda nga n'Abaganda mwe bali mutuyigiriza gavumenti bw'ekyuka tugenda kuzzaako ki ekyo kyo muleka kamanyi mukoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa oba tuyite obusiru bwa njoka zittanyinizo ne weebuuza zigenda kulyawa ng'afudde teri kyenda mu mubiri gwa muntu kisobola kulwanyisa mutima kubanga byonna omusege gujja ku mutima kuno kati gwe olwanyisa Omuganda werwanyisa wekka naye Janet nkulabula si gwasoose ne bbaawo mujja kulabako mu kaseera katono nnyo mubacunye bayige basome obukawufu bwe balina bwamususa ate nze ndi musanyufu nnyo baali yeesulidde bwannagamba nti tulina amataka yakubeerawo mugabagobyeko bazookuka baali bazisobola okukola emirimu bizinesi nezaalejjalejja muzibagobyeko bazookuka batandise okunyiiga njagala mubanyiize mubajjako buli kyo kyonna ekisoboka bajja kunyiiga nemmengo mwateekayo enseekezi zammwe ne batandika okukola exactly nga Museveni bw'akola bwezaabuza ofuge gulirira njala bategeeza mu mwaka guno gwokka nga gutandika Mayiga yali yakwata obuwumbiro bw'ensimbi n'abusasula abantu ku social media okuvuma Lumbuye n'abali boogera ku nsonga za Buganda bali luddawa bonna oluvannyuma bamanya nti akasajja Kanyarwanda akafu badduka emisinde n'abala kenyini yabeegobera nga bamusaba ssente n'emirimu nga takyagiraba badduka bwe ndagayo omuntu akyafumira programu y'Bulange Mmengo mu bimuli Bulange Mmengo ndagayo n'omu ng'akola posting afuma Lumbuye mundage bonna badduka bagenda kaabwoko bonna baakategeera akasajja finally baakategeera kati kye mbagamba mubeeraawo nga mutegeera kati amataka ga Buganda bwe gati bwe gasaanyiziddwa nga twalibwa ne buli alina ekyapa kyo alina endagaano yo gikuume butiribiri tobaako gwonyega kati buno bakanyala bugenda eri Munnayuganda yenna ali mu diaspora naye nga siragenda bwe gava kabuli mu diaspora kansooka empiseewo amawulire gange Mama Namagereka Sylvia Najjinda nkulamusizzaako Luswata Constituent oli bulungi manyi nti essaawa zino oli mu Maction Falls Dam wagenze kuwummulako naye wadde olina kuyita ku ttaka tewayise ku ttaka bw'ofuna akanyoni kakusuulayo naye omuntu gw'oli naye gw'oyita mukwano gwo yabadde mu luko olugenda okukusaanya awo nesirowooza nti waawonye kubanga oli mu kulya bw'oba waawonye ku ttaka toyinza obutawona kulya naye ngenda kugamba ngenda bwe gye simufungize bw'oba okyali mu Action Falls Dam bw'oba okyali mu Action Falls terodde e Kampala ng'obudde bukyali
waddewo enteekateeka ekusaanyaawo bakisse ku ADF ekino kiyite kunjagala omuntu yenna akola programs zonna bimanyi kuno kwoli bw'obanga sijje wagenze ku weekend wagenda Lwakutaano kati okyali oyinza okuvaayo ekyo bwova ekiro kyaliwo naye wegendeza entambula yongodde e Kampala ate kuno kuwoninga Yoseri amaze okukozesa byoyagala essaawa yonna akufudde target hot target najjinda Silivia Luswata ono Lumbuye nze njogera oli mu action force gyewagenza okulambula amazike nga mukwano gwakuyise mukwano gw'omumanyi gw'oli naye oyo omukazi gw'ola si muganda gw'oli naye wakabano era obadde oli target kati gweddeeyo oli ebikyepperene nga gw'oli naye yadde agenda kukutisa kuba mission bwe yabadde oyinza okuba nga wasurvivinze naye nkulabula bw'omala okusurvivinga naawe oli target by'okoze bubikoze baagala kujjawo nkiddamu baagala kujjawo Mama waffe Silivia najjinda Luswata nkulabula baagala kujjawo. To prove this wagenda ku Friday mu action force si wagenda ng'ogenze mu gorilla tracking bikikulya ku bulamu namanyi programs zo mission nagitegeddeko olw'okuba nadde ndi mu kuwumulamu nga nkongobagira muzadde wange saasobodde kujja bikola nga kambireke naye nkutegeeza omuntu guli ne mukyamu wadde mwabeerako naye Bulaaya ne Kampala gyeri saa zino oyo yalina mission ne banne b'otamanyi so nkulabula omulundi ogusembayo okugambye nti bagenda oli target kati essaawa yonna baagala kweyambulako gwe nkumaze kati Abaganda mwenna bali mu diaspora ne bannayuganda mwenna bali mu diaspora ng'oli wankyukakyuka wuliriza wadde tugamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko njala kugamba teweesiganga kigambo kye bayita muntu nga munnayuganda naddala ng'ava e Uganda mukulembeze nga Lwakyagulanyi Ssenta musaaziro olijja bano obaddeko ebungereza naye ku nnyonjo walinnyo kwabaddeko abatamanya ngamba bangi bazze okutambulira ku mulimu gw'abaleese era ndowooza njagala reflecting ennyo abantu bangi waaki bayingidde ebungereza ng'ate gwe naawe ogenze bulijjo tebagenda mu nnamba eyo badde bangi ekyo si kyekikulu buli munnayuganda yenna w'oli ng'oli wankyukakyuka oba olina akasimbiko bw'olina ettaka e Uganda ng'olina by'okola ng'oli wa buvunaanyizibwa wadde toyogera bya bufuzi gano nkuwagabuwa kendeeza ogenda ku ppate n'okulya nkuzibwa Yoseri tebahabulwa musota mukubeko kati kiteeberezebwa nti yasinga Bambega b'obungi akwata kyakuli okuba ne Bambega abangi mu nsi yonna Yoseri tebahabulwa ng'oggyeko eggwanga lya Amerika Yoseri kati yasinga Bambega abatemu gwoyinza okuza tuba tubagaba bakaba ne babanonya nno ne muganda munno asobola okukwakatwa kubanga we bali kaabere muyimbi ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kaabere munnamawulire ng'avudde Uganda tomusinikira kinnyo kaabere comedian ng'avudde Uganda oba yava mu kukomedi oba akyamulimu mwegendereze akanaakulya akaameevu kajja keesesa kaabere celebrity ng'avudde Uganda mwegendereze nnyo abantu baffe bangi bafudde naye ng'ebibatta tembimanyi ekyo nkibagambye kimu kijje ku nze Lumbuye yayogera ng'oggyeko eggwanga lya Amerika Museveni kati yasinga Bambega abangi kati yategeera nti twamugwamu nti Abanyarwanda abaakabano be Bambega n'akyusa kati mu kukyusa afula omuntu yenna oba muyimbi n'amukozesa omulimu ogwo oba muzanyi wa katemba n'amukozesa omulimu ogwo oba muwandiisi wa bitabo n'amukozesa kati akusindikira omuntu gw'otayinza kusuubirizaamu nti asobola okukola ekintu kyonna n'alyoka akukola ekintu smartly nga teri kunoonyerezaako n'ofa ne bakuziika nga toyina muntu agenda kukola ki kumanya
abali mu America akamweche abali e Canada ate mweche mu kizibu nnyo abali e Bungereza muri mu kyondo ky'abambega be mutamanyi abali mu Europe mwegendereze abe South Africa namwe muri mu kyondo kye mutamanyi abali e Kenya mukaba bakwatireko n'abali e Tanzania mukaba bakwatireko buli lwoli nnyo ng'oli mu Uganda making sure nti ofa ku business zo in fact bw'obanga oli nnyo z'omu Africa nkiddamu bw'oba oli nnyo z'omu Africa zonna bw'oba toli mu bwangu by'okulya bireke. Let me repeat this statement. This message goes to all comrades, more especially Ugandans, worldwide, whenever you are. If you are traveling from where you are back to Uganda or from Uganda to other countries, if you are not in a hurry, please don't consume anything in any airplane, especially when that airplane or that company belongs to any African country. Don't dare. Don't eat anything until you reach at your home. Don't dare. Ompulidde bulungi nnyo? Abantu bangi bafudde n'oliro yagenze ku nnyonyi tiyasuseewo tikiva mu bbanga mutemumanyi. Nze nkibagambye abali mu America, abali e Canada, abali e Bungereza, abali mu Europe, abali mu Africa, more especially Kenya, Tanzania, South Africa, mwegendereze nnyo nnyo. One, Museveni akozesa aba Ethiopia, akozesa aba Eritrea, akozesa aba Somali, akozesa aba South Sudani, akozesa aba Congo, akozesa aba Nyarwanda, akozesa aba TZ, akozesa aba Kenya. If you want to prove this, buuza mu Uganda yenna ali mu Kenya engeri gye bayisibwamu ennaku zino. Buuza mu Uganda ne Tanzania engeri gye bayisibwamu, buuza mu Uganda ne South Sudan engeri gye bayisibwamu. Gozaki Museveni yateekawo office namba eyaba ESO ku Kenyatta International Airport nga ne Tanzania gye kiri. Mugula amatuga tuli mu kaseera kazigizigi, mwegendereze nnyo. Ompulidde bulungi? So buli muntu yenna ali eyo beera mbega wa munno nga weegendeza kubanga obudde bugayegaye. Ebigambo bino tubibagamba ne temujja bitegeera, mujja bitegeera oluvannyuma ng'obudde bumaze okutuuka. Kabeere munnaddiini, okay, no problem, badde ndabidde. Oweekitiibwa ennyo Archbishop wa Uganda Omulonde Paul Ssemwogerere wonna wooli. Taata njala kutegeeza meeting za Joint Christian Council oba Religious Council zeesonyire ddala. Sigala mu yafeesi yo. Ekintu kyonna ekirimu Joint Christian simanyi kasasira akoze atya. Paul Ssemwogerere sigala wooli. Eyo yafuna okuzika kwaggwa. Paul Ssemwogerere ompulidde taata. Eyo Joint Simanyi Christian Council simanyi ani eyo waafa. Lwaki waafa? Yoseriti Baabulwa akola bw'ati. Ye taleekana na muntu nga alina engeri gy'asobola ekikwasaganya. Era tajja kujja direct. Wabula akola atya. Ku nsonga z'obuwangwa n'ennono asindika bambega ne bagenda ku buli kitundu kyonna ewali kalikyo site n'aleetawo omuntu we n'asooka n'amubegera n'amala n'afuuka omuntu waawo. Bwamala bwabanga abaliwo mwesiga nnyo kyekivaamu n'okula nti gundi yatunze ettaka naye nga n'embuganda tebamumanyi yatunze ettaka lyawo.
nemwe ante embuga mundi bajocheza nga yajocheza temumanyi kubanga muntu waawo oyo nabanga akimaze kati watuka mu cultural institutions zizino okutuka mu office ennene baletayo omuntu nga bamplanting adda najja natandika okukola mula kintu kuwandika abaluwa kukola kintu kitambula kumbe buli kimba akiteekaawo kirina okutuulaawo ngaye bateeka mayiga emmengo ne banne ne batuuza ku buli kimu tekirina kutambula bwati bwakola bwatuuka okugamba nti ayagala ekintu gundi lwaki lyakuuka ejjembe ng'akikoze 1 abasajja basinga obungi bonna bannayuganda abataddemu abakazi abanyarwanda buli muntu yenna nabaga kabira pastor bajja kuwasa omukazi omunyarwanda gwe kyoyita nti tokyagala Museveni kyakozesa gwagamba nti toyagala kuloga Museveni mulogo yensonga lwaki n'abantu abamu owasa omukazi ng'okimanyi mukazi mukyamu nino omuwasa nekubaga bakuliwa windows bakuwasa kale kansooka mbaka example mutowe Georgia Kandana ogenda mambuka ga Uganda teyava mu bbanga bayina enteekateeka nga baagala twala Northern Uganda kiyakola n'afuna omukyala ow'omu Northern n'amuwasa n'amuzalamu abaana aba n'amala n'amugjawo olw'okuba olwada afuuse mukoddomi ali established oli yamulaga abantu be olwo n'atandika okutandika ng'atandika okusindika abantu be ne batandika okugula n'okutwala amataka ekyo batubaki bw'aba ayagala ekintu ewantu asobola okuteekawo omuntu we n'akolekeza kite kyayagala gwe nga tomanyi naye ng'akukozesa Salimu Sala azadde mbalugwala azadde mbakonjo azadde mbatoolo azadde mbanyankole azadde mbaganda azadde mbatoolo azadde mbacholi ye buli wamu wabeera ne interest agenda n'awasaawa ne Museveni bw'ate bw'akola buli wabeera ne interest making sure nti ateekawo ekintu kimukolere in the near future mukye mutayagala kumanya nenga kye kituufu bwate wazaakola ebintu bwagenda madiini n'asonsekayo abantu ne bagenda basoma obusisita ne basoma obwa father obwa brother ne babeera omwo ne bakola emirimu gyabwe gwe tomanyi olina muntu ayogera ofuwa Oluganda n'ebisooka bimanyi kumbe balina mission enteeketeeke awo naggala amadiini n'agaggala najja mu by'obusuubuzi n'ateekayo abantu be bonna ne babeera awo n'abaggala n'ateeka mu byenjigiriza n'ateekayo abantu be bonna ne babeera awo naggalawo n'agenda mu magye n'akola kintu kyekimu n'agenda mu poliisi n'akola ekintu kyekimu n'agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'akola ekintu kyekimu exactly yensonga lwaki ne parliament setteeserezo nabagamba mujja kwegendereza nnyo setteeserezo erisinga obungi abantu abasinga obungi bonna bantu baabwe nenga temuwulira tubaga ebintu temuwulira Museveni bw'aba yagadde kulumba wantu ng'agenda kuyita mwakotta mwalabye omukulu ono ng'ayogera ebigambo bingi naye wiiki ewedde nabagamba ku Lwokutaano wiiki eri omwami ono bamuyita Nsereko Muhammad ne mune Frank Gashumba bonna basomye koodi egi kati nasooka nenfuna information ensooka nembasirikira ddala movement zaabwe banjagala ndi mufuna ng'ekimanyi naye emyaka ddala gyampadde gimmala naye ate mbategeeza nkyaliwo temwagala bantu bawulire bino musasudde TV musasudde ba propagandalist bonoone erinnya lya Ssaabasajja Kabaka bonoone buli kimu bonoone Mmengo bonoone Kiganye nze mbalemesezza n'abaana bavuddeyo bye balemesezza kati njala sooka tegeeza mwena bannayuganda Museveni bw'alaba abaakutta asookako na linnya lyo agezzaawo kono linnya lyange naye Katonda nze nemanyi ne Katonda mmanyi buli kimu kikola bwe kirina okubeera kuba sijja kwogera bigambo
Gashumba yasose ku program yadde ku radio ne yabbala n'agamba omuntu asinze okusiga obuchayi okuvuma n'okuwemula bamuyita Lumbuye. Video sasolodde different nagirabyeko. Naye omuvubuka oyo bombuuza leta video Lumbuye nga wemula tagirina. Kubanga nze siwemula. Asina budde bugenda kuwemula. Wabula n'obudde obudda mu bigambo byo n'okutegeeza ebikyamo by'okola ne weddako. Gwata okumanya musajja gwe Gashumba ne ka programu ka ne ka family ka temuli tagira nse. Gwe kennyini n'abantu beweesimu byoyita banyana baakugoba ne meeting yabadde eri erugogo era tebaakuyise kuba baakutegeera oli musajja mukyamu limu tabuzi. Kati wayisiza program egamba nti omusajja asinze okuwemula n'okuvuma abantu n'okubalengeza ku social media bamuyita Lumbuye. Zale tezirya kuba mission mwade mwagala okujjana kwa basindisa ba S10 bajje banoonye address wendi either bampaba basiga obutokoloji neka ndo yamayiro n'agenda mission bwe najikubya basajja bava ku social media batandika okuleekano biwe bigabya yogedde naye ngenda bazanyira akatambi kano ndyoke mutegeere omwami ne bigabya yogedde naye nga sitakazanya kinajjukirwa omukulu ono Nsereko Muhammad ayina ebizibu bye ng'omuntu era yo omuntu kubamu abatayagaliza Baganda na Uganda kulaakulana yagenze n'agamba nti ye wakimbi boogerera kambi bazanyire wano bye mbamuddiramu kennyini hiding behind fake accounts to insult other people. Now there is tremendous proof nti bakozesa fake accounts. They started a hate campaign nti mugende muvuma abantu on social media. Nsereko Muhammad amanya ganyenze Fred Lumbuye Kajuvi nina account emu ne page 2 account emu limanya ga Fred Lumbuye page endala bagita Lumbuye Broadcasting Service ne bagita Fred Kajuvi Lumbuye ezi satu tekinetagisa kukola fake account no tekinetagisa kukola fake account ekirala nze sivuma siwemula otegedde bulungi nnyo sivuma siwemula tugende mu maaso. I can tell you you've made all insults against me, whereas I don't wish that you be extradited. But I want you to know that one day you're going to be accountable. Ogambie nti although you don't wish that I might be extradited, in the first place mukusookera ddala yali mission ya mukusooka nga bankwata naye buli lwokola enkwe Katonda yasinga okukola enkwe kyabalima ekigambo extradite kwekwata omuntu n'abamujja mu nsingo yamweze ewaabwe ye yali entegeka yammwe nefa bino bigambo byenjagala okuddira mu bulungi nnyo gwe eyagamba nti wasoma bateeka era ng'ogamanyi okitegeera buga nti amanya amateeka ogamanyi tugenze mu maaso eyo yali enteekateeka yammwe tugenze mu maaso. For those acts z'obadde ovaayo n'olimbirira abantu ne muvuma bannammwe ne muvoola bannammwe ne muvoola amaka gaabwe and now ababadde babasponsoringa they are bigots ababadde emabega sponsoring these people bavuddeyo. Katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba shaitwani ebadde emabega nga tonnagenda wa Katonda tusooke tuddeko emabega wali ogambye tuvoola ne tuvuma ne twonona amaka g'abannaffe oba amaka gammwe. Maka ki mukulu gw'olina Nsereko olina maka ki owassa Monday to Friday ne bakugwamu ne bakukyawa awo ge maka owassa Monday to Friday. You even marry without purpose. Go wasabuwasi kuba nakugamba ekigambo kimu you a smart wire or smart wire. You are looking for papers and money. Oyagala kufuna butuuze na nsimbi bintu bibiri byoyagala tolina kirala era tabikuwanga oddukawo owasa kuva ku Monday paka ku Friday oyagalidde owasiza saago simaka
kuba ne mukazi ogwo wasi refuge gwe tatumanyi muzungu yamukutwalako n'abaana ababirira mu America period zip up toddamu kumanyira abantu tugenze maaso njagadde nkwate mbigambo byo byennyini nkudde mbulungi nnyo ekirala ogambye nti waliwo abasasula okukola ensonga zino mukulu kansoke nkuddemu lubaale w'omulamu tasamirirwa ate lubaale tatula ku ntebe etali gyasiimye nze Lumbuye Fred emirimu gino gikola nganze ku lw'eggwanga lyange ne ku lw'abaana bange kubanga nnwanira future besinga ensi eterera bajja tereramu nze yange yafa n'ensalawo nkozesa omwaga kutereza eggwanga 1 siwemula sivuma kyekisokera ddala ekyokubiri gobogamba nti waliwo ansasula muganda wange njala kugamba nze gwolaba sirina mobile number account sirina bank account sirina ansasula sirina gwenkolerera nti nkolerera gundi no kino nkikola ku lw'omutima gw'eggwanga lyange mwanoonya mutya bwembeerawo ne mubulwa nkutegeeza mwanoonya mutya bwembeerawo ne mubulwa mwe mulowooza buli omugenda mugulira omuwa essente ajja ayogere bimwagala ate muwulye mumwagala muwulye ekyo kikyamu si buli muntu nti agulirirwa kyekisookera ddala ekiddako gwani yagamba nti omuntu okujja okudifendinga omuntu omulago mutaddeko ebbala ebbi oba omuguliridde ani yagamba nti okwogera ku nsonga ezikwata ku Buganda mwali mwagala okusaanyaawo nti kyabulabe eri obulamu bwammwe gwani yagamba okudifendinga eggwanga Uganda n'okulirwanirira nga kiri mu ssemateeka kyabulabe era kikwatisa omuntu tugenda mu maaso omuntu gikooneko ojja kulaba kwabadde amwogerera these are goons. These are thugs. These thugs hide behind computers to think they intimidate people. No way. We aren't intimidated. Ogambye, we sit behind computers, we intimidate, we insult. Nalinku insult nzeko? No. Nalinku tisizako? No. Nsobola ntyo okutiisa omuntu atalina address ntuufu wasula. Ngane mu parliament tobera yobera mu mwezi mukago bira milioni esatu ngenda kutiisa tiisa ntya sirina buyinza bukutiisa tiisa kyekisookera ddala kubanga toyina permanent address mu Uganda wali opangisa oli mupangisa ku Rufuli Avenue oli mupangisa toyina permanent address sina ngenda kutiisa kwasi kutiisangako ekyokubiri oge we sit behind the computer gwe kenyini wavano iseteka computer misuse naye gwe muntu y'omu ate akozesa computer ng'osasula buli mbega wa gavumenti ali mu diaspora kuma Robert Kyagulanyi Center we have the proof Museveni akuwa ssente n'ogenda ebungiza n'osasula mindset n'avuma Kyagulanyi lunaku olaba tu complaining no gende Dubai no sasula bana bidwe bima Kyagulanyi olaba tu complaining wagende Dubai wali omwezi oguwedde no sasula abana bafume Kyagulanyi olaba tu complaining no gende Saudi Arabia no sasula abana abala bafume Kyagulanyi olaba tu complaining no gende Kampala gwe CEO wa Lumbuye n'akabinja akamuvuma olaba tu complaining guke nyine wavuma Robert Kyagulanyi Center mu n'omulengeza wawulira akoddamu bw'ogamba nti oli munnamateeka asoma mateeka Makerere University kibayita etteeka ndowooza ky'otamanyi munnamateeka tajja ku social media kuleekana na muntu genda osome etteeka omuntu omugguleko omusango ng'olina obujulizi obulaga kiyakoze so tojja ate ku social media ate kweyiwa manda mu mbugo ng'oyogera ebigambo bitakwatagana nze nsireko sisobola kuwemula no kubanga sirina budde bwo already gwe kennyini weefaana ebigambo by'oyogera gwe ba MP bammeka bawulira ku social media mu nsi yonna nga MP gwe ba MP mu nsi yonna kaberewo Vietnam bammeka bawulira ku social media nga boogera bakola live presentation ba MP bammeka tebaliyo
olw'okuba nti gw'omanyira politics oli omukyafu yensonga lwaki ojja ku social media n'osasula abantu okumata but ffe tetufaayo ne bona obasasula nno nze wenyingiriramu okutegeeza nga gw'ovuddeyo individual n'olumba Robert Kyagulanyi Center naye oba tomulumbye sirina budde bwo kubanga bewasindika twaba isolating ne kasita ovaayo ng'omuntu n'olumba Kyagulanyi wenviirayo ne nkutegeeza nti byogera bikyamu sisobola kulumba nga tokoze ensobi kati nze sikuyitangako idiot nga gwe bw'otuyita simanyi we are goons we are thieves no ffe tetuli babbi kubanga singa tubadde babbi ne wana mu nsi mwe tuli bandibadde batukwata dda obubbi tugenze mu maaso mugende mubagambe kakati oyo bwe bamukwata ku rubbish. What has he done for the country? Just sitting behind Kasaruni Katulamu, that fugitive who ran to Turkey. Funny fugitive ran to Turkey is a fugitive. If he had gone to Turkey in 2016. Mr. Sereko Muhammadi, Kampala MP Central, yotya. Obulumi nga bungi. Ongambye ndi fugitive. Najja mu ttaka 2016. You have wrong information. Information oyinanfu. Kankotereze najja ettaka mu 2013. Najja mu ttaka mu 2010 13 si 2016. Nompulidde bulungi nnyo? So sekute najja mu ttaka 2016. Ate siri fugitive. Ensonga lwaki waliwo United Nations n'ebitongole ebirala eri abantu abali endangered kumwe ng'abantu nga muli threat gituli kati you are threat to Ugandans including me. You are threat kubanga wadde missions, multiple missions ez'okunsanyawo ng'omuntu. So I am entitled to protection. Okitegeera? Nga gobonoonye empapula ng'okimedi government egenda kuvako ogenda kuvunaanibwa odduke kyekikunoonyesa empapula e Bungereza kyekikunoonyesa empapula mu Canada ne mu Europe kyekikunoonyesa empapula lwaki owasa ku machano lweggulo ng'onoonya bakazi abalina empapula kubanga oyagala ofuna empapula nti singa Uganda kyononeka odduka. Nze nwana Uganda eterere nzire Kampala buli kimu kiterere gwe olwana kufuluma Uganda kubanga buli kimu kirowoleza bweru. Osiba mu Europe, osiba mu America, osiba Dubai mu Middle East ng'oli onoofuwa on a daily basis. Oyagala kungamba nti byolabye mu Bulaaya tosobola biteeka Kampala ensi neeterera. Oli mu Kampala Central, abantu bonna mu Kampala business zigudde tovangayo kwogera. Enguudo nfu tovangayo kwogera. Njagala ondagiro statement emu gye wakola ng'okondeminga Museveni okuwamba n'okutta abantu. Njagala ondagiro statement gye wakola nga right now n'omuzikiti gwe Kampala mukadde bagutwala. Oli musiraamu okera ku makya n'osaala nga tosobola kukola the statement nga n'omuzikiti guli mu Kampala Central nga guli kumpi n'ewali baakuzaalira ku kukodi Kampala oguli. Tewawera wadde 100 meters ubakuzaala muzikiti ogwo bagenda okugutwala. Lyokoze kwa the statement. Kati bwe twogera ko kidnaps mbwate mbusime tuli hooligans tuli no njala kutegeeza kola ekintu kimu Serukamba yute bakwata kulirye olekaana nze ndi muntu wamu nja kuhandolinga nja kukwata bulungi nnyo bali abalaba osasula okuvuma Kyagulanyi bo twaba isolating kati bamaye kye bakola kati gwe bw'onojjayo obwenyi ng'omuntu omu nga ne mission z'okola ku international level tuzimanyi ojja kitegeera tugenze mu maaso. Why didn't he seek asylum in 2016? What way are you amunoonya? Everyone knew abadde akola money exchange, money changer. No. Don't think everyone is going to be bullied and everyone is going to be intimidated. There must be leaps and bounds. I have the right to kusonyiwa ng'omuntu.
but you have no right to go and insult people's families. Even if Museveni has... Ogambye nti buli omu amanyi nti nkola money changing. History yonna ogwofuna mufu osana wetegerezo ddemu nabakuwa information enfu. First and foremost, nze amwe jobless sina mulimu gwenkola. Era ekyo mwakyogera mwaga sina mulimu gwenkola sina wensula. Nali kubiddeko essimu negga nti mpaayo ssente oba noonya mulimu. No. So tofangayo kunoonyereza nkoko byerya tojja jirya. Tonoonyereza nnyo enkoko byerya kuba tojja jirya. Fena togera kubera mu parliament ngebe mulowooza nedda. Nakugamba ekigambo kimwe ngeri gy'otali mu Uganda kankikunyonyola kitegeere. Si buli yeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyisizza. Amaanyi tegali asinga enkumbi yeewaata. Okitegedde mukulu. So, njala kutegeeza. Goyinza okulowooza nti oli politician ali mu Uganda. Era oli safe, ne toli safe. Ate si buli akola nti yafuna nedda eri abafuna nga tebakoze. Njagala kuwako ekyokulabirako. Abantu bonna balwanira Luwero tekuli alina bwa minister bonna babatta. Museveni atalwana yafuga. Nawe kenyiro mu parliament kitawo yalwana ludda wati yalwana. Kitegera. Kanjala kutegeeza. Nabagamba go boya alifuna information enkwatako. Essimu yange emanyikiddwa bwe kuba essimu nkubule buli kimu kyoyagala. Bobo yagala kumanya ekinkwatako. Nze bwe nali nzija mu bintu bino. Bayira we kantegeeze ne public. Oyo mwami okukinambuka watudde. It was part of my effort. Buwalojja ne citizen naziteekamu to inform you. It was nali part okuteeka mu ntebe wotudde. Kitegera nkiddamu gwakubiri guno. Kinambuka mpola. Mwe mulowooza nti mulina amagezi ne temulina magezi bannabya bufuzi. Era y'ensonga lwaki Kyagulanyi abatawaanya nnyo. Kuba mwali musuubira kubeera mbiri bye yalimu ebikadde omuntu akyuka. Omuntu akyuka. Guwano ovumba Kyagulanyi takunyega. Wagamba Kyagulanyi simanyi is not a politician simanyi musiru yakunyega takisobola kunyega. N'ogamba simanyi ne byayiba tobitegera. Nawe wali muyimbi oluyitoyina adde oluyimbi olusobola okubasa omwana omuto. Kati ovuma omusajja ali popular known. Ekizibu kye mwina kye mugatta. Mugatta obutaba na common sense amagezi amazaale. Ne mugatta okusoma ne mugatta okusoma ebintu bitalina mugaso. Oba kye tuyita relevant ne musoma bintu biri ne musoma relevant ne musoma bintu nga tebikwatagana. 2 or 3 ne mugattamu kye bayita ennugu n'akasajja. Kati bw'ogatta ebintu ebisatu tosobola kutegeera era ojja kufa. Kino nkikubulya bw'otaave ku kuba you are not a politician nsereko wali mufere era oli mufere. You are not a politician. A politician doesn't behave like you toli munda byabufuzi. Toli munda byabufuzi oli mufere era wava ku ssomero wayingirirawo Kampala Land Board gye waferera up to do kyafera. And these are facts tebiriko gamba nti simanyi insulting you. You are not a politician. Yensonga lwaki ofera abakazi. Yensonga lwaki buli muntu wako. Immunity gy'olina ya Museveni era singa Museveni avaako. Gwe omuntu gwe batabanja otambula bawunsa mukaaga buli w'otambula n'abayina emmundu. Nga toli akunoonya. Tugenze maaso. So oba onoonyereza ku nze Museveni government namba ISO semwai ESO simanyi CID babula information ekwata ku Lumbuye. Kati just a mere person ani MP atasobola kulizoninga onoonyeza ku Lumbuye. You are wasting your time totegana. Nze ntwalange ekisikize nti siriiwo gw'oyogerako kuba katolina kyosobola kunkola. Kyoboso okusoko tutone kyosobola kunkola.
tosobola kunkuba ne batugeze physically bikonde tosobola kunkuba ekyo kimanyi butwa tugenze muri zone n'ekyo tokisobola politika nacho tokisobola nzate information yo jirina from up to z ne munjire kayo bulesi sitanga ko wadde kiyenje gwosaba muri kimanyi kidwa kiri public domain we kiri ofeze buli zina gwe nali feze ko mwana onya information ekwata kana gwe nali nzibyane byabula so kakkanyo obusungu akusi musajja mulwa akusinga ng'ekigere tugitanga njovu kakkanyo entungiriyo kakkanyo obusungu tuli ku nsonga za gwange zabalimu okwogerako weyita Buganda esaana tosobola kwogera ku nsonga z'abantu bagwa ku ttaka mbu weyita Muganda gwe kenyuno na kampuni etwala abaana mu busibe tosobola byogerako naye okera kubasaba nuduzi batugende mu maaso. The problem, I have no right to go and insult his late grandmother or his mother or his child unless omwana we ali mu public domain. Naye nawe tolina right emu insultinga. Going to a logical argument omuganda kino kye wakoze kikyamu kino kye wagambye kituufu. You come and insult Naabagereka nga bw'oyagala mb'ojagala nnyo Kabaka nga bw'ovuma mukyala we. Sereko nzija nenvuma Naabakyala nenvuma Naabagereka nti naajagala nnyo Kabaka nga bwali omwagadde ddi gwe nga bwali omwagadde ddi nga bwali olabikidde ku mukolo gwa Buganda ki ng'oyambadde ekkanzu tekibangayo mu bufunze njagala ondeteyo video nga nvuma mama Naabagere kubanga muvuula video ogiteeke mu public domain ogiteeke ku video ku TV ogiteekeyo olimu ekizibu kimu munnamateeka oyogeza facts nti okusinziira ku teeka lweriki n'omusango gozeddwa obujulizi buno omulamuzi n'akatyemu nakyo gumusinze wasoma amateeka Makerere naye tewayita kyovula ne Club Development Center tewayita gwereta video emu ogiteeke mu public abantu bagenda kugobera tulumbuye byayogera yavuma Naabagereka bibino nti biriibwo zingako mu mwagwo osale pulesa olira ebyo naye mwogera mwena wali ne kodi emu kyonna mukiremeddeko nti nvuma simakiti leta video ngampe mulanze bisibikola kuba sobola kuwomula Naabagereka sobola muvumba kuba simuyisanga mu lugaayo kati gwoga nti ndamuvuma leta video emu mujagala kuba eyo video yokka gwe kumala okwejjako omusango gunvunaana oba gwenjogerako naawe nteyo video emu nga nkuwemula naawe nteyo video emu nga nkuwemula. There is a difference between insult and abuse. Bigambo bibiri byanjawulo insult ne abuse bibiri. Insult eringa kukyokooza abuse kwe muntu okuvuma n'akuwemula. Anyone can insult you. In politics anyone can insult you. Bili ebintu bibiri waliwo insult ne abuse. Insult kwe kukyokooza omuntu asobola okukyokooza. Mu politics anyone can insult you. So ndetera video nga nkuvuma insulting it no badde ovuma kyagula badde omuvuma no insulting yali akuli price no takudda kubanga musoma oluzungu naye n'amateeka mugamba ite musobola kwa insult ne abuse bigambo bibiri byanjawulo gwendera video nga nkuvuma abuse giri teteriiwo but insult under politics nsobola okuinsultinga kubanga even you have been insulting Kyagulanyi Robert Sentamu and I myself nali nkuvumyeko no so mukulu weberere mugoba nti navuma data video giteeka mutimba nti eno video wano Lumbuye nga awomula Naabagereka eri wateriyo in fact mbadde ebbanga lina mbadde nkubuulirira bubuulirizi mbadde nkubuulirira era singa obadde wakuzibwa bulungi nnyo ku bigambo by'otukugambira ku social media ndibadde wabuulirirwa dda n'osirika notalo shumide tosobola duwangula tosobola pito tekedda kubera ku social media olina kubera ku grounding okolera abantu okuteresereza abantu wabateeseze tewali tugenze mu maaso. Omanyi njagala Obwakabaka ng'okeera n'ovuma mukyala we n'ovuma abaana be
These thugs need to be put to order. These thugs hide behind the computers to think they've Kati netulambira ka computer nevuma abaana basabasajja kabaka zijje zindye nsereko kabaka tabana baana abira nabalangira nabambejja gwenjagala oleseyo omulangira gwe nali nvumye bo mumbejja kabaka tabana baana babayita balangira nabambejja ekizibu kye mulina mwagwa mu Buganda nga temumanyi gwenjagala oleseyo mumbejja gwe nali nvumye nga Ssaabasajja kabaka yamuzaala owo omulangira taliiwo kitegera kyetubagamba nti muli mu mujijjigo mutategererako ddala mwana tusikunenya munnange ekizibu sikunenya kuba sikunenya kyekizibu okwetuuma amanya naye nga tomanyi kigeti kiki tomanyi ntandikwa na nkomerero ya nsibuko na vuba wa linnya lyo nti nze Nsereko Muhammad naye ng'ekigambo Nsereko tokimanyi totukangako na ku bujjajjaabo ab'amakobe gye basibuka naye gwe Nsereko sikulabanko wadde ab'amakobe gye basibuka sikulabanga nayo wadde otuteekoko ya Lujumba nze Nsereko Muhammad bunofuma abaana ba kabaka tobaire bali batabana ba kabaka babira balangira nabambejja abambejja babayita basava ne banava nakyo bali tokimanyi naye gwe gamba oli Muganda gwe Nsereko ensi ine ekizibu kati gwe sigenda kulwako Museveni yabawa ssente iso olwalemwa n'omulala ogwasooka omulugo mwasooka bwasi ne mulyasereza omusajja nga mulina okuteeka Lumbuye wansi n'abalema kati kibatawanya bakiyita accountability embalirira y'ensimbi gye babwagwa ne Frank Gashumba okulaga nti Lumbuye muteeka wansi baba nga tonnateeka wansi oyinza okunsonga okubeera wansi kinjala okutegeeza twabagamba tujja balizoninga kati bwoga nti nvuma abaana ba kabaka kabaka tabana baana azaala abalangira nabambejja naye gwe Nsereko kwetuuma amannya kutumalira budde kubuluga tugenda kutiisa ti nze sirya wuwo sirya wa kitaawo neeriisa neebeezaawo ffe tetuli bamu ku kibinja ky'abasiru musasula ensimbi okwogera ebigambo bitakwatagana gwe noonyereza ku Lumbuye yaani nga tonoonyereza ku nze noonyereza erinnya Lumbuye yaani kijja kusooka okutegeera omuntu gw'onoonya ne gwemunoonya kubanga ate bw'onoomulegererako ennyo 226 nze butamutuusaako nze nkubulya kano bali kajjayo bw'omulemerako ennyo nti onoonya Lumbuye omusaanyaawo Lumbuye ng'omuntu ayinza okutomeza loole n'ofiiramu eyo V8 yonkubuulira nga sikutte nako gwe noonyereza nnyo mundu mulemereko kubayita Lumbuye mulemereko nnyo toyagala nze nveewo oyinza obutatuuka 226 kino nkigambye bali kasalayo nakugamba okumanya omuntu atali Muganda kyangu nnyo Omuganda tabuuka na bigambo Omuganda ekivumo tekimuluma tekimumenya gumba Omuganda ekivumo tekimuluma tekimumenya gumba Nsereko Muhammad ovumye Robert Kyagulanyi senta munosasula buli mwezi spendinga milioni ezisukka 3 bavume kya buli mwezi milioni 3 bavume Kyagulanyi takuddanga muwadde n'olunaku oyo gwe bayita Omuganda akutunuulira n'abaako waakulindira gwe kennyini weeswaza wekka naye ng'oli mukiise wa Parliament
Omuganda tamenyeka mutima nti bamuvumya kubanga n'okumala abalongo tubavuma tubawemula okumala abalongo tubawemula tubavuma nakyo tokimanyi oyo gwe bayita omuganda abalongo tubavuma ne tubawemula nakyo tokimanyi kati gwogamba ovuma omuganda anyiga era gwe bavuma nawe labo anyiza agenda kutukako nti bavumye oyo si muganda munonyereze omuganda takutuka na kivumo mbuwavu muvumye ekyangu singa kuba kufa yandibadde yafadda naye ego bayita omuganda tabuuka na kivumo kati gwe nsereko bw'oba ogamba nti oyagala kutiisatiisa lumize livumbi tebantiisa kubanga byogera bino toyinaako bujulizi bulaga ku kyendi nze ndi nsi yaleeta amagulu gonna oyina gakkono atakumanyi amagulu gonna oyina gakkono naye bw'ona otambulira ku lubi yetu oyagala musaanya ogajja kufuuka ga ddyo nkubuulira bino ze mbyogera amagulu gonna oyina gakkono batakumanyi kabeera babemba parliament musabantemanyi oli lefiti amagulu gonna ga lefiti naye bw'ona olemera ku lubi yetu omuli oyagala mutta gajja kufuuka gakkono kubanze ne wajja obusungu okujja okulumba Lumbuye musimanyi huligani nze sinda kuvumako huligani sinda kuvumako nti amwe terrorist nze ekiga kati ate ebintu bina bwayogedde mu video wabyogedde n'ensooka n'enziza akatambi bangena ng'obika ebintu byayogedde okke byonna n'embiza n'ebitegana naye anja kuddamuko olw'ensonga nti mwe mumanyi musinga okutegeera amagezi gabaga mutwe so si mugejjo amagezi gabaga mutwe so si mugejjo kyobula nti n'omu omuntu n'ayogera singa sayizi emu okukali okwogera ebigambo jjajja singa oyogera singa sayizi emimwa gye gyali ebigambo singa oyogera toddangamu yadde okuyisa erinnya lyange mu kamwa nga sikwogeddeeko ekyo nakyo kikomye kubanga nina information gye nakuleka n'engitereka buteresi nga nkuleka bulesi olwakati wake nakuleeramu akatono kuba ne information gye nsobola okuta ensi n'etya byokola mu ofisi ze ez'otandikawo ezo just nakulekeramu kitiibwa ekyo naye bw'ona oyagala nkijjewo ate nyinza okukuyisa obubi era genda mpola ngenda akompola eno last warning kyenakola ddewo dati okyakijjukira last warning kuba gavumenti gye mwepankira mwesigazizaako ennaku ntono nnyo myezi mitono nnyo abaana baliredde okujja information yo nekwatako ku bikolo bye bakoleddeko mu office abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi kati nkuleke kyenakola ddewo dati okimanyi kati gwe jangu mpola njja kwabya nkubuulira bwabanga mukama Museveni yannemwa kati ate gwe musajja atatalina na address oleekaana nange nze sigenda kuwasa wa nnyoko sigenda kuwasa wa kitaawo sigenda kupangisa ku njuuzo sigenda kukwana muwalawo kuba bakulema n'okulaba mutandika atya okukwana muwalawo n'okumulabira kulema okulabira muzungu yakulabirira abaana wafuuka kyennyanja olubika amagi gwe ng'otambula ogenda mbona oyina obuvunaanyizibwa toddangamu kwogera ku bantu balina obuvunaanyizibwa tokiddangamu kati jangu mpola bw'oba oyagala kutuusa waddewo daati nsobola okutuusa waddewo daati aliganyira owasimaaka owakyo yagala nakulizavingiramu ka respect akatono ennyo naye bw'ona ojjanga ojja oyasaamirira weesibe bbiri kubanga nebuuza gy'ovudde mu bbanga ojjolo ongwire kubanga gw'osasula abantu kimanyire osasula abaana bavuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulo bakeera ku TikTok ne bavuma Kyagulanyi takuddangamu naffe twabaleka waliwo n'omuvuka gw'osasula Obungereza gwe bayita Smile Mindset yava ne mu kukola emirimu gy'okusala enviiri e Bungereza akeera ku Kyagulanyi n'avuma
ne speak ne interview Kyagulanyi yabaddemu Bungereza ate nabagamba si buli ali Bungereza nti amanyi oluzungu newakuba ati amanyi odwogera ayinza okuba talutegeera ne interview Kyagulanyi yakoze era yamulimi okutegeera era ne ya live n'atandika amusajja nenga ali Bungereza gye bongera Olungereza si Luganda nga yabuza mu Ngereza nga naddamu ayogera mu ye kennyini eyagadde jiddamu nti aswaze Kyagulanyi yaswadde kubanga tamanyi byoli byaddamu kyenkugamba kozesa abantu nga bategeera era munegendereze nnyo kuba ku Lwokusatu nyinza okuddanga ndi muzibu nnyo ne kagurupu kammwe konna in fact mbalabula zindi nnaku enkyalwa Mmande Lwakubiri singa nkomawo nga mukyagenda mu maaso n'okuvuma n'okulengeza abantu nyinza okujja obubi ne mbatwala mu nakagurupu kammwe konna lumu kuba no yatudde Bungereza si yali awo nti musajja ategeera bulungi nnyo namulabye nga alumba Nyanzi mbu simanyi azzeyo kaadi ya NRM no kaadi yaani eno kaadi yaani si yo gwe mindset ali mu Kenya munupu avaamu ekizibu kyo zaali ssente n'ozifuna kati mujje mpola mission yamwe gye mwali nayo 2 weeks back yabalemeredde kati ekisinga obbalwa mission yabadde result mwade mwagala okuntuusa ko yabalimye okufuna kubanga mu account abe basaba sente zibawa okujja Lumbuye sente zibabuze ensaasaanya tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 sandibadde mukambwe nno nvubuka amanyiira Nnyate nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba n'omukazi gwaga nti wawasiza nina akutulokako olina kubeera mwana emmuunu nga wejova naye kati waze ku social media nyinza okukubira wiiki namba n'omukazi n'anoba gwe kagege ne programu yange ogisse nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba n'omukazi n'anoba nga Olungereza bwe yanoba noddamu n'owasa nomali buli Friday Saturday Sunday Monday owasa nyinza okuddamu nekukubira wiiki namba from Wednesday nekuba nga nkuba gwe wekka ye lwaki nkulwisa drone zonna we muli drone zonna kati mbatadde essimu eri open si leero eri open buli alina kyonna nga nyongereza ku bino mu bite okuva mpaka Lwakusatu muddire kati tulugudde wanti lutalo lwa bigambo nti ati gwosinga okwogera kati kankukube n'ensi ejja kutya ne kagurupu kammwe konna kati nzija ku Lwokusatu mukama bankume tusinkale ku Lwokusatu saa 2 eno video ewedde ne buli muganda wooli webereramu ne buli Uganda yonna wooli webereramu otherwise bwe mutaasituke ne mwebereramu mujja kitegeera Lwakusatu buli muntu yenna ayineko ne zambi ku nsereko nga watyo gyogera essimu yange ngenda gisula nga ngitaddeyo leeta information giteeke mu inbox nja kwongera ku gyenna ne gyenna abankuŋŋaanyiza kati zaabika emipiira nti kyobadde oyagala ngenda sula nga ngitaddeyo kati essaawa zino buli muntu yenna gwewafera gwewabba gwewakwabula gwewakola buli kimu essimu ngenda gisuzaako ku lw'omukaaga zaalike osasula miliyoni 3 okuvuma Kyagulanyi nze sibampamu wadde data n'owekoyini emu teri yamumpa kati ngenda kutwali ojja kitegeera the difference between quality and quantity ngenda kulaga ekigambo kibayita quantity ne quality ku Lwokusatu ojja kitegeera goli ku quality oli ku quantity osasula abantu vume Kyagulanyi nze ndyo ku quality ngenda kufiirako ku Lwokusatu simu ngenda kusula nga ngitaddeko ku social media ngite buli alina information ekwata ku nsi kwata ojja tuwulira mukama bankuumire